kati njagala owulize part 3. Zulayika yatandise agamba intimidations aside, kitegeeza okutiisibwatiisibwa kudde ebbali, n'akajja ku nnyanjula n'agamba nti part 3 ekitundutundu ekyokusatu. Kati wuliriza. In Mpigi, Kayabwe Police Headquarters, MUK to Z, Mr. Museveni got 70, but they added 200 votes, resulting to 270 votes. Nachibanga Umeya Primary School, Mr. Museveni got 84 votes, and they added 100. That makes them 184. This happened in many more places. Just given this specimen, you may ask how I got to know this. Man, we have the DR forms. Below are the results that Byabakama kept on reading, and he could not explain where he was getting them from. Apart from a few districts, he gave us that one morning. And when these people left, international people, he again just read figures. Agambye nti okugezanga mu Mpigi, ekifo National Polling Station emanyikibwa nga Kayabwe Police Headquarters, MUK to Z, Museveni yafunawo obululu 7, ne bagattako ebibiri, ne bubeera obululu 207. N'akusomera polling station endala eya Nakibanga Umeya Primary School, Museveni yafuna obululu 84, ne bagattako 10 n'afuna obululu 184. Gwe ssebo bannya bandabanga oli wali kwezo polling station ey'Empigi, mu Mpigi eya Kayabwe Police Headquarters, MUK to Z, ng'oli ne Nakibanga Umeya Primary School, kati yemwe abagenda okutuwa amazima, because ono omukyala yakugambye era nagamba ti abasinga bewunya twazimanya tutya, nagamba nti DR forms bali bazirina, naye wali wayi tusobola kwogera, they would overpower you, because ono yatunula ku results babawadde n'alaba yiye Mpigi Kayabwe Police Headquarters Museveni afunye 70, lwaki bamuwadde 270? Kyovola aze n'agamba nti Museveni afunanga ensambu bamugattako ebibiri. Kati bw'abanga buli omu yagenda agattako ebibiri 10, kiba kitegeeza mu butuufu bali abaali bazze okuobservinga bo baakomaawo era bagenda bali convinced nti yes, egisajja kikubya akalulu. Era n'agamba nti bali we bagenda ba observer, Byabakama n'addayo ku nkola ye, yasomanga busomi, ng'ensi temanyi results zasoma zivaawa. Now, this woman ayina kyakoze ekyongedde okuntiisa. Agenze n'akwata summary Byabakama ze baamuwa, oba yazikubye ekifaananyi oba yazijjeewa, nange simanyi. Ze zino summary Byabakama ze yasomanga. Ne tuweebuuza omusajja yazijjeewa. Akwadde summary eya day 1 gye yasoma ennaku z'omwezi nga 15, ekiro ekyo ku ssaawa 10:04 ze yasooka osoma. Zeezo ng'akulaga nti NUP yali eyina obululu 753, making 33.6%. Museveni ng'ayina obululu 1,132, making it 67%. That was the first reading gye yasoma ku ssaawa zaali 4:45. Now, olunaku olwokubiri enkeera ddettu n'ajjeera asoma ku ssaawa zaali 3:3 ku makya. Yasomanga gamba Kyagulanyi alina obululu 1,159,929, making it 37. Museveni ng'ayina obululu 3,000,000.
Awo abantu bakwatira kunene bagamba tuli kukiwa neno. Now omukazi akuletedde this was yes, nakuletera day 2 second session gye yasoma ku ssaawa 10 n'eddakiika 15 noluza mujjukira bulungi mu abali bagoberera akalulu kaneno. Era ng'akulaga nti Museveni Bobi Wine awo yalina obululu akadde kamu mu emitwalo 7. Museveni ng'alina obululu obukadde 6. N'akuleetera day 3 first session eyo yagisoma ku ssaawa 3 ez'okumakya n'eddakiika 5 ku Saturday nga Bobi Wine alina obululu 2,000,000 mu emitwalo 10. Museveni ng'alina obululu 6,000,000 mu emitwalo 85. Then n'akuleetera session eyasembayo eyasinga okumenya abantu emitima mwe yasomera nti Kyagulanyi alina obululu 2,000,000 mu emitwalo 6 nga Museveni alina obululu 7,000,000 mu emitwalo 64 mu 1378. That day bassebo ne bannyabo bannayuganda abasinga batandika okufuna ekiyongobero because bino bye baali basoma omukyala agambye Byabakama batukisa ne bamubuuza byosoma obijjawa nga Byabakama atunula ngaazi. Era we balemerako ennyaawo n'afuna omukulu omu n'amugamba abalage results n'akwata bu districts Museveni we yali alidinga n'alaga baobserver. So now the problem is ba observer abajja okuobservinga akalulu kanene we are incompetent bayi tebalina kye bamanyi. Now ono omukyala naye yali omu ku ba observer abaali bazze ng'alina organization gy'agiddemu bano kye baali batamanyi. Kumbe naye yali munnankyukakyuka naye ng'azze kukola mulimu gw'eyo organization. N'agamba no, I am going to use this chance to expose the incompetence of the Electoral Commission. Wallahi billahi tallahi omukyala yalabisizza Byabakama ne banne. Yasooka n'akola part 1 n'akola part 2 n'atugamba ngenda kudda ne part 3 bassebo ne bannyabo ka part 3 akasumuludde. Nze omu ku basooso kafuna ne ŋŋamba ngenda kabasoosoterera bannayuganda. Gwatalaba part 1 ne 2 nagikola mu video ennaku ntono nnyo emabega. Kati eno part 3 ekiggadde okumanya ng'ekiggadde aleese ne sheets Byabakama ze yasoma ku lunaku olwasembayo. Alright, awo nyino tugenda okuba nga tutandikira tugenda kwongerezaako bitono nnyo naye nga nkukulisaayo muganda lya weekend kulika obwakedde gwe mukwano gwange kansobe nti buli muntu agenze dda mu kukakalabya emirimu abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Kaakati wano we tulina okusimba essira. Okimanyi nti waliwo bannayuganda abatamanyi na kumanya ebikolwa ebigenda mu maaso ebikolebwa gavumenti, ebiwamba abantu, ebyokuwamba abantu, ebyokubasiba, ebyobatwala mu makooti. Bo tebamanyi kigenda mu maaso. Era abaabwe bo bamanyi nti abo ebibonerezo babateekako babigwanidde. Kyokka abaka bonna bajja bawambibwa bannabyabufuzi balina ensonga. Ekituufu kiri nti babbibwa. Amazima geeraga. Kati wano wenjagala okusigira ekifaananyi kya Byabakama bukyamu ki bw'ayina tamanyi na ngeri ki gy'ayinza kkosaamu ggwanga lino. Abe mulaba basibibwa batunugunyizibwa ku lwa Byabakama so nga asobola okuvaayo n'ataasa eggwanga. Oba okitegedde ekintu ekyo kye kino kye nagambye nti never make a permanent decision over a temporary problem. Kati yakola decision eri permanent naye ng'ekizibu kye yali yagezaako okubikkiriza kyali kyakaseera kakati kifunyeemu permanent problem etagenda kuggwaawo. Bannansi bagenda sigala bawambibwa, battibwa, basibibwa lwa nsonga ntono nnyo. Oba okitegedde Byabakama ssaawa zino afiiringa guilty. Kyo buli omu akimanyi. Mweraliikirivu naye solution eri emu kuvaayo akyasobola okutaasa eggwanga n'alangirira.
neyejjako ekikwe. Simanyi bintu bino oba nze abirowooza obulala naye naawe osobola okunteerayo endowooza yo mu comment section.